Ng'ennaku z'omwezi musanvu omwezi ogwokubiri Uganda lwegenda okujjukira olunaku lw'ensi yonna olw'entobazzi. Kyokka wetuukidde wano ng'entobazi ennyingi buli lukya zisaanyizibwawo. Akaluzinga emitwalo 4 n'ekitundu mu Uganda yonna nga kati saa zino twavudde ku 13% ne tudda ku 8.9%. 13% yali mu 1994 twalina 13%. Essaawa zino tulina 8.9. Minisita Sam Cheputolisi erumiriza abalamuzi mu kkooti okulemesa enteekateeka za Minisitule eno okutaakiriza entobazi kubanga abazeesenzamu bwe babakwatako nga baddukira mu kkooti. Some of these people, when we try to evict them, go to court and obtain court orders. This has frustrated our work. This has actually frustrated our work. Because each time you want to evict somebody, he runs to court, court issues an order barring us from interfering with the, what they call enjoyment of his property. Emisango ng'egyo egy'environment egisinga gibaamu ettaka nti omuntu yeesenza mu ntobazi naye alina ekyapa. Kati kkooti tesobola ssala musango ogwo nga tetuuseewo okukakasa nti entobazi weeri nti oba n'ekyapa yakifuna mu bukyamu waba yakifuna oba nti ekyapa fojjale naye kkooti erina otutuukawo. Naye abalamuzi majority be tulina abakola ku misango egyo abasinga abali ne mu kkooti ento tebalina mamotoka. Olunaku lw'eggulo Pulezidenti Yoweri Museveni naye yagugumbudde abalamuzi ng'agamba nti balemesa enkulaakulana olw'okumerera okusalawo ku misango mu bwangu naddala egizingiramu enkulaakulana y'eggwanga. I heard that a court had stopped the man who had put $630 million on the ground. I may not be so clever, but certainly I can see that you are not serious. What are you looking for? Kibuvuddeko Museveni yalabula abantu abalimira mu ntobazi okuzaamuka okusobola okutaasa obutonde bw'ensi. Kyokka Minisitule etegeeza ng'ebyapa ebisoba 300 ebyagabibwa mu ntobazi bwe byasazibwamu. In other countries, by the way, even a huge structure costing billions is raised down because it has been built on a wetland. It has been built in a wetland. And this is what we need to do. Olunaku lw'okukuuma entobazi lwakuzibwa mu ssaza ly'e Bumbaire mu disitulikiti y'e Bushenyi. Jingo Francis, NTV, Akawungeezi.